Kekana akadde mulindwa akalipota embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde. Nze Juliet Nantiza ogikutuusaako. Ebitundu by'eggwanga eby'omu bukiikakkono obudde bukyali bwa mukarwe era nga kino kyongedde okuva ku mpewo enkalu ezifuwa okuva mu ddungu lya Bwarabu okutuuka ku ggwanga lyaffe nga zino nno zireeseewo n'embeera ey'ekifo era nga zisindika omukuubo gw'enkuba okweyongera mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe. Y'ensonga lwaki ebitundu ebimu eby'omu bukiikaddyo byo bikyafunayo enkuba entonotono. Ku makya masekkati tusuubira okkeera n'olwandagirize mu kibuga ekikulu Kampala n'ebitundu ebiriraanyeewo. Olwo ebitundu ebisigadde eby'omu masekkati akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kakubaakubamu. Buvanjuba, bugwanjuba awamu ne mu bukiikakkono tusuubira okkeera n'akasana okwaka ng'ate bwe kakubaakubamu mu bitundu eyo. Wabula olw'eggulo ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 29 Kampala ne Nakasongola era nga Kampala tusuubira olwandagirize. Mubende ne Masaka ebbugumu tulisuubira okuya ku degrees 28. Buvanjuba ebbugumu tulisuubira okuya ku degrees 29 mu bitundu ebisinga obungi. Eyo mu Soroti n'Emiriraano tulisuubira okuya ku degrees 30. Mbugwanjuba ebbugumu ebitundu ebisinga obungi tulisuubira okuya ku degrees 29 era nga Mbarara ne Kabaale tusuubirayo olwandagirize nga mu Kabaale ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 25. Mu bukiikakkono ebitundu ebisinga obungi ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 30. Ebyo mu bitundu eby'omu Karamoja yo tulisuubira okutuuka ku degrees 31 era nga wonna akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kakubaakubamu. Ebibuga ebimu eby'ebunaayira Cape Town ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 25 ate yo mu Tokyo, Beijing, London ne Washington obunnyogovu gye buli bungi ddala era nga gwasuubira okutuukako mu bitundu ebyo tukusaba ogende n'engoye ezikuuma ebbugumu. Sigadde nze Juliet Nantiza, beera bulungi.